mwebale ddala lefandika ababuuzeeko tugende ewaffe tutandike olutalo lw'okununula ebikyasigalidde. People power, our power. Abakyagulanyi muwanike ku mikono tubalabe. Muliwa. Banyabo ne bassebo tusanyusa okubalaba. Mwebale okulonda National Unity Platform mu disitulikiti y'e Mukono mwekubiri. Twayisizaamu ababaka ba palamenti bonna, mulonze abakansala bonna, nange mwebale kunnonda Bakaluba Mukasa ku bwa chairman bwa disitulikiti ya Mukono. Kibuuku faya oyo twamugobye. Njagala okubakuuma n'ebintu byammwe amagenga tegabataataaganya. Njagala okwebaza Betty Nambooze bakireke olw'enkolagana eno nga kamanda waffe yenna mukubireko mu ngalo. Mbasaba ng'ennaku z'omwezi 25 tujje tulonde mmeeya Elisa Nkoyoyo kuba mmeeya w'ekibuga era akabonera Mbuleera. Ennaku z'omwezi 3 omwami Kabanda kuba chairman bwera Sifiri ne bakansala bonna. Mwebale nnyo mwebalire ddala mutu. Ne banyabo erinnya lye Nabukera Hanifa Luswata MP wamwe w'abakyala omulonde basebe ne banyabo nsaba njagala okubeebaza nesikwebaza obululu obungi bwe mwatuwa era njagala okubeebaza nti mwali bamalirivu ne munaazaako pulezidenti waffe Kyagulanyi Amaziga era njagala okubeebaza okutulondera ba MP baffe ab'Omukono yenna nga disitulikiti nga ba National Unity Platform ate era nga njagala okubeebaza okulonda pulezidenti Kyagulanyi mu bungi obwo bwe mwamuwa ate nga njagala okubakakasa tetutudde tupulaninga tubabe nti no alayira mu Gwokutaano tugenda kufiirawo. Eno wansi mwongere okulonda Umbrella mpaka ng'ennaku z'omwezi 3 ate oluvaawo tukwate ku mboozi eraba nti Kyagulanyi alayira mu Gwokutaano olwo lwe lujja okuba olugendo. Mwebale nnyo okumpuliriza, mwebalire ddala. People power, our power.
mwebale nnyo mwebalire ddala okutuwa obululu bungi ate nze kambeebazeemu ak'enjawulo Nambooze kubanga abantu b'e Mukono mumpadde ekitiibwa ky'amaanyi munjagadde nnyo okutuuka ku levo mwe wali emmanga eyange kasita ngamba nti oyoyoyo nga mumulonda neyanzanyeyanzeegi naye nange obuwagizi obwo bwe mumpa sibutwala for granted sibutwala nti ki for granted era sinze w'amaanyi mwe b'amaanyi ensonga zammwe zezaki nze ekinfuula ow'amaanyi kuyimirira na nsonga zammwe ez'amaanyi si kyekyo nolwekyo mwebale nnyo badde ndaba abantu bagamba Bakaluba awangudde balina Nambooze bwe bayomba Kyagulanyi atugasse Kyagulanyi yatukoze eki ate bannaffe abatweyawulako bali eyo bakaaba amazzi agajulujulu bagenze kuwummula abatwegezaamu mwebale basindika mu luwummula mwebalire ddala tubaagalanye banange naye tukole kyonna ekisoboka tulwanirire akalulu ka Kyagulanyi pulezidenti waffe alayire mu meeyi tugenda kukola kyonna ekisoboka tulwane nga 25 nkooyoeyo Elisa mumulonde ku bwa mmeeya mulonde ne Kabanda Robert Bambi bonna manvuuli maki akabonero ki people power mwebale nnyo mwebalye ddala abantu b'e Mukono tusiimye nnyo tusiimidde ddala Reverandi Bakaluba ye Sawulo eyafuuka Pawulo n'abalala abali mu NRM abalemeddeyo mufeeyo mujje tubeere wamu abakyalemedde mu NRM mufeeyo mujje ne tukolerere eggwanga lyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala kanzine mwanaye kanzine adindakona Nambooze Bakaluba afunye obululu bumeka Bakaluba afunye obululu 7,000 mu 2002 era n'asinga abadde amuddirira n'obululu 4,000 n'obululu 5,000 5 amusinziza 5,000 nze Nambooze wammwe mwampa obululu 5,000 n'ekitundu anziriridde ng'alina gumu mu 6 era nange namuwangula n'obululu 4,000 nabukeera yafunye obululu 10,000 mu 2002 10,000 nabukeera gye yafunye tetumanyi nayamudirijeza yafunye byatulemye mwebale nnyo mwebalire ddala bakansala bonna abavudde eyo mu kyalo bonna ba NRP ne bakansala bonna mwebale nnyo mwebalire ddala laba saala asanyuse nnyo okulaba Nambooze ne Bakaluba saala webale sisita webale nnyo webale ddala Kyagulanyi yeyangatta ne Bakaluba ono naye naffe tubeegalira tebatuswaza bafuge bulungi disitulikiti abantu balabeera enjawulo eki teekamu endongo
Let's go.
banange mwebale nnyo okutuwa akalulu. Kyagulanyi gyali musibe bamusibidde mu maka ge, naye bassebo ne bannyabo katumale okulonda nga 3 tujja genda ekyo tujja kikolako nga tulina mmwe. Tetukyayagala na kukyogerako nnyo, tetwagala na kukyogerako ki, tetwagala kukyogerako nnyo, naye mulabe abantu bawangula mu Uganda yonna, mu Uganda yonna bawangula. Wano e Mukono newunyiza nnyo olwaleero nga tuli ku disitulikiti eyo mu kyalo Nakifuma, abantu bonna balonze bakansala ba NUP wansi eyo mu byalo eyo Komeeri. Bassebo ne banyabo mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ekirala kyensembyayo musonyiwagane twegatte tununule eggwanga lyaffe. Ndowooza mulaba nze ne Bakaluba twayomba naye twasonyiwaganye ku lwakyagulanyi ne tukwatagana ne tugamba Mukono kwe tutandikira. Mazima tumuwangudde nnyo. Ne Frandy eno asinze amuddiridde n'obululu emitwalo 5, ye ng'alina 7 ng'oli alina 2. Nze nasinze kagimu n'obululu emitwalo 4 nga nina 5 na kitundu nga ye alina 1 Nabukeera yafunye obululu emitwalo 10 mu 12. Oyo omwana Kibuule twawangudde Kibuule n'enjawulo yakalulu mutwalo gw'obululu gwe twamusinzizza nabba n'alemwa. Nakifuma Simba yawangulidde waggulu nnyo n'enjawulo ya buli mutwalo 1 na kitundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebifo byonna twabiwangudde, obwemupi bwonna ffe twabaddebo, bwemupi bwonna Mukono disitulikiti. Kati kyamaani wuno bakansala bonna 25 mututeereko Mukasa erisankoyoyo, 23 mututeereko Kabanda, naye muteekeko abambulere eyo tulyoke tumalirizawo tugambe tibuzeyi Museveni ekimala kimala. Sumulula Kyagulanyi alayire akoleki alayire. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kampere Frandy ababuuseeko. Kyagulanyi aba Kyagulanyi muwanike ku mikono tubamuye. Twagala Museveni ategeere nti ab'Omukono ffe twalonze Kyagulanyi Ssentamu era ye pulezidenti waffe. Ababaka ba palamenti bonna twalonze ba National Unity Platform, akabonero amuleera. Bakansala bonna tulonze ba National Unity Platform. Bakaluba chairman wa disitulikiti y'e Mukono wa Kyagulanyi Ssentamu amuleera. N'olwekyo twagala okubeebaza mwenna olw'obuwagizi bwonna bwe mutuwadde, naye temukoowa. Twagala tugende nga 25 tulonde mmeeya wa kibuga ky'e Mukono erisankoyoyo. Ng'ennaku z'omwezi 3 tugende tulonde Kabanda Peter ku bwa chairman bwa Central Division ne bakansala bonna. Mwebale nnyo.